Balamusizza mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa LN 256 mugende mu maaso n'okugyegattako kijja kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero nzize nammwe abaana abawala oba abakyala naddala mmwe abali mu nsi z'ebweru oba ku Kyeyo. Abaana abawala naddala ng'oyagala okukuuma abalongo bo nga tebaggwaako oba nga tebakendeera, nkusaba nkuwa eddagala erigenda okuyamba okubeera ng'okuuma abalongo bo nga tebaggweerera. Eddagala lino lye mbaleetedde olunaku olwaleero liyitibwa olive oil. Olive oil ono gwe twogerako muleetedde mmwe naddala mu abaana abawala abali ku Kyeyo, kuba lino ly'eddagala lye ndaba erisobola okubanguyira oba lye musobola okufuna amangu. Funa olive oil weeteeketeeke bulungi, bw'omala okweteekateeka tandika okusika abalongo bo ng'okozesa olive oil. Olive oil ono omukozesa otya? Funa akantu konna oba akasaanikira, tugeze akasaanikira k'ebizigo oba akakebe konna singa oba ng'olina ku kakebe oyiwemukko ku olive oil, okwatemu mu olive oil oyo nga bw'osika abalongo bo. Okwatamu nga bw'osika abalongo bo. Ekyo oyinza okukikola emirundi 2 olunaku. Oyinza osalawo kikola buli ku makya n'olweggulo. Olive oil ono ayamba nnyo gwe alinako ng'oyagala kwongerako bwongezi oba ng'oyagala okukuuma abalongo bo baleme kuddayo. So nkusaba gwe wenna ali eyo ku Kyeyo mukozese bulungi, ajja kukuyamba mu kubeera ng'owanvuya abalongo bo. Eddagala lino leero lye mbaleetedde, mwebale okubeera ku channel yaffe eyitibwa LN 256. Mugende mu maaso n'okugyegattako kijja kuba kirungi nnyo. Nsigadde nze Ami, mubeere bulungi, mweraba.